gavumenti yammwe entawanya nzize kali baganti addayo mu nankabirwa bamuwa nankabirwa yafuna sente 5 billion to takukadaga beya nako nodira abadde speaker in charge of one of the pillars of the state nomfuna deputy prime minister abala bati batulere baganti oli mujozinyi naye ng'akuba kadaga mukoddomi byo kikadaga yakiriza yero yakiriza bati bwajja kunsiba bajja kukola kakati chief whip nabbanja tayina experience ya kolachi who decides head of government business are deciding what to be debated in the parliament. Yes. That's why me I don't blame Oyugundi sichikiriza speaker era nekadaga ndamu defending anga. Why? Nti either ebintu priorities zegwanga zali badde ziva ku secretariat yafuuka yalifuula jirikiti. Where do you find the role? Sari yeti ekola. Eriwe ekola. Yo bazito. Ekola. Eriyo todwongo. Ne bakola ki. Ina Rosemary Seninde. Na mayanja. Na mayanja bali disappointed. Bali ke before yabwe bya ministry ne bijja ku security n'abasale ekikubo. Bayina gamoto kaganne bakola ki. You think they are happy people? Mu government ya Museveni omuntu ali hapa aliogo nankabiru. Prime Minister wono omuko. Why do you insist? Anti nkubuye Prime Minister. Mulayini gya. So Museveni ekintu. Kakati waliwo ekintu nakugamba nti singa obeera mu nnyumba ngo weebase n'olaba kapa gye baleeta okulya emmese nga zizina dansi ng'ogiddukamu ennyumba ogivaamu nyumba ebeekulebe ekintu akikwasa mutabani we yamukubire bano bonna sisitimu eyo mutabani agisobola kubanga erabika uno akankana kati azina twist akankana azina twist ona atujoze n'atunyako n'atunyalako avuga azina twist butomanyi ng'eyo sisitimu esinga omwana obukulu emusinga emyaka akikuba mu lunaku lumu andi kakati ono ali toni between nti ajja mukoze n'atambula n'ajja mukoddomi we n'amuwasa ate 2 billion ate ne zinyiza abantu te emwanyi zezirudda yayina amata yayina ennyama kubanga Uganda is a small country niyeyinze ku nnyina bamutegeera ti why is he kakati awo Museveni oba okuze you are torn between the either Museveni ensobi gye yakola yalikiriza two forces omu nakuba munne n'amugjawo tuba tujja kufiiramu yali mulisiri bamukubana ddukuno onamukayingira akaluba mukubadoloza singa tulina abanyiifu nga gwe nga bawera 10 ensi ebaweeri nga bonna boogera nga gwe nga omusajja yayogedde kyoyo nga baziika luuku musajja ya angre in Buganda that oyo baali muziise ngambwa yase minister bayinza okukwatira naye kikutegeeza Kasese awo abantu bagenzeeyo yes ne bamuziika nalaba Joma yanja gyagenze nga bagobya abantu bataddewo bikajjo naye nga tekyogerwako bataddewo ebikajjo byabo oyo omuyindi ate alijja bw'aligoba abayindi enjoka gye bajozemu abantu bwe baligoba omuyindi ate tajja kuddira ddala wano bukambwe abantu bwe bali balagako ogoba otya abantu oteekawo ebikajjo we can import sugar omusajja oyo yalabisenga atamidde tulina obusungu ate tuli bayala tulina obusungu ate tuli bayala abantu ba Uganda basunguwavu ate bayala era naffe tukina mu psychology waliwo society egweddalu kakati society bwegweddalu ani agijjanjaba olina okufuna abantu abalinga ffe nga bwe twogerera mu bagezi batuwulira nga n'abaki batuwulira abalalo gwe boyita abalalo nti Nganda the man was echoing what Nganda had said was repeating the same words Nganda was saying. He localized it. Yakyogedde mu kingeri ya kyalo. Omusajja ono afuna sente mmeka akukuuma afuna sente mmeka akukuuma afuna how much money ne entebe z'otuulamu obutuuzi kuba ye bw'awulira entebe Ngande bw'ayogera entebe akaziyiza akubajja zibabajjira ewaabwe. This is a problem. Mumuze bamwadde miliyoni 3 ez'engoye alowooza mivumba gy'omwona kati iyi ngoye ekyezo ye yeetaaga okugulirwa omugagga ye tamanyi ne Museveni bakyamugulira engoye anti ye alowooza ne Museveni bakyamugulira engoye naye nga Museveni oyinza omuwa essuuti ey'entitlement nti is very normal. Trump yabagamba nti abantu muŋŋamba nti G7 tejja kutuula mu hoteri yange tekikolebwanga mumbulirawo pulezidenti wa Amerika yali omugagga bali baali baavu naye nze G8 njituuzizza nze njireese waliwo omusoti lweyewolako sente South Africa nabaga ndyako enjawulo have negotiated the deal naye nga kabaka ate ali enjawulo ku sente zizokkola mu bwakabaka ne muswati yennyini oyo gwolaba
musatu ayina kingdom gundi jet nene bweti mulimu n'abazinyi musatu bw'aba agenda okwogera waliwo abasajja abajja ne balanya mu conference bambadde bukete bwe buti ne lugabire logologologo muswati logologologo muswati ensi neekuba mu ngalo bwamala okwogerera logologolo ne bawera ne bawaga balinnya ennyonyi. Leadership emerges at the surplus level. Kati samukkiriza okubeera ne leader. So katugambe so Museveni alaga nti nzizeeyo mu nsiko aba ategeeza kyagenda kukola ki kubanga yaligambye nti nzizeeyo nti nfuuse dictator. He cannot. Museveni cannot become a dictator now. He cannot. What he can do is surrender power to more powerful. Yes, is attempting because we have a dawe with Amanda. Yakozesa nogoba abalalo mu Northern Uganda. Yakozesa executive order. Yalagidde, that's almost there. Is not addressing the issue. Amanda Sigawani. When you see soldiers burning Amanda, you don't know. Amanda is one of the highly demanded items in Somalia. Amanda. Chako. Kenyan army makes billions of dollars annually from Amanda. Chako. Why do soldiers are involved? Why are soldiers involved? In Chako? Yes. I thought this was Chako coming from Northern Uganda to Kampala. Chako is exported to Somalia. Chako? Chako is a business worth billions of dollars. Temuchimanyi. Gendo kibulira abantu. Nti mise kugamba Amanda tegajja mu wino. That's why the army is involved. Amanda gano getulombeleza gige batu. Ate kakati engeri gye babaddeko Somalia kati bamaze okutegeera muyinza n'okubaamu chemical gye bateeka oba mu homemade bombs naki mumanda nga bakijjamu. Era oyinza okusanga ng'ekiri mu Northern Uganda nga particular trees. Particular trees. Era yanyiza yaga nti waliwo omuti gwayo baguta moya. Ne moyo omuti omulungi ogulokula ne mugutema. Intelligence y'enfu. Nti bw'ogenda mu Southern Sudan mwe muli omuti guno ogukola ekigala ky'emmundu. Kubanga emmundu ey'ekyuma yali bugumye guli mu Southern Sudan mwokka. Kakati omuddugavu instead of saying nze mbagamba nti abantu ba bulijjo mu Africa bakola research eyaliyambye abagezi naye tekite bwe kibanga ogabye akatimba k'ensiri omusajja omusoga n'akakozesa okukwata ebyenyi ebiri omukyere gwe omuganda ali omuvubi n'akakozesa okukwata mukene. They have told you more uses of the mosquito which net. Means you can even manufacture more using your own factory. Bakwate naye mitwe eki gino mitwe eki baba bonoonye bakuwadde kusula mu kulwanyisa musujja obutimba kali bukuuma kasooli ngoko butamulya nga beetolooza. Anti kati kola bwoti nti kati kitegeere nti bufunye oyo akuwadde n'ebirala kyebikola kati create factory eri commercial oleeta obutimba obulala otegede wala gye babwetanga naye ndikolye mu gavumenti eyeetaaga amagezi. Nkyali muto ndikolyako mu gavumenti etaliimu muka ani ku bantu ajooga eyatta future yange. Kubanga kati kankubuuza ogenda otya n'okwata ebyennyanja ebito n'oyimirira noga nti mbiwadde amasomero ate biriibwa nokiraba nga kyasomye kiti kyaladdisi ebyennyanja bito mbikutte bimenya amateeka era mbigabidde amasomero. Bwe bakola pulastika bawunya amasanga ne bawunya amasanga tewali masanga ge bakutte na muntu nga akakukusa ne baga nti tugawadde gundi bawucha muche kakati nayo oyo kyebyennyanja byonna obatege guli entu yakyo goloza gabatega bitunze butunzi ate bitalibwa biribwa amasomero nokiraba n'entu yakyo on the sidelines kuchirasha ne Joseph Tamale Mirundi kakati tumulamu Amanda nti Amanda bagatwala Somalia and it could be Amanda ago bayina element eya homemade bombs oba something else kyebagakozesa ekyomuwendo. That's why the army is involved. So it is not a common Chako story we are telling. Mukakati Northern Uganda, what you don't know, in the 50s the British maintained a large garrison in Karamoja because of to stop the inflow of guns from Somalia. Somalia is not a problem today.
It has been a problem already. Yes. The largest beef factory in Eastern Central Africa was in Karamoja to supply beef to this garrison. And immediately after independence, the Karamajongo elders told you about it. Get a pass and do one thing. Remove this factory that is eating, this machine that is eating our cows. Najija. Ati najija. Hey. Era nabaga singa Museveni yaliwo. Yali bagambye eki. Yali bagambye nti akolaje ndimugirekewo mulunde ente nyingi. Is an asset. Yeah, because it would be an asset. Yes. It would be a motivator. If you ask anybody from Mbale, in Mbale, you will see people being pushed on wheelchair, chairs. Whatever banjo. They are Kenyans. They are Kenyans. Nabagama these ones, whatever Mbale, never booze, asindika, nakolachi, but not Kenya bombi. Kati waliwo agenda okukola ssente okubajja ku street. Oyo omukazi gundi eyali mu miso y'abavubuka ayina amaka malungi nnyo akola simanyi afumbiddwa omita Najjemba omitaani Rosemary Najjemba yakwata bilioni 6 nti kuyola Bakalamoja mu kibuga baavaamu. Who is bringing them here? Kati mwe Museveni ebyo tabimanyisi bya generation ye nabagamba nti bakwatanga ekutiya y'enzige ne bagijja Kenya nga tezinatuukawo ne baziteeka mu kataasa. But you have just been saying before that parliament is a problem. Ngolaga pane wagati tulinga batayina. Naye aga nti parliament ya anti anyagitaddemu mukoddomi we yagireeta mukoddomi we yagireeta parliament anti bagamba nti bagenda kulondera president mu parliament na mutabani we yamubonye mukoddomi we yamubonyabonya tewali watali fefe ne yatukuba paka twa ne mugendere waffe nakuba muhoozi. Even this yesterday we were telling him bamugesa sulu musajja oyo said give that man money. I want to look, I never talk to him. Toyinza kumanya bunya myaka 20 he will pay at an appropriate time. One tasobola kwata pawo omubbi kasakube nyumba netegula atema buteni ayina kutema nekiwano kane banne bwe bajoze ensi. Era have written a book, Don't Fear Mukozi Presidency. Why? Abajoze ensi batono nnyo. Anti era waliwo abalowooza abajoze ensi abajijoze ka group katono nnyo tebawera 10 abajoze ensi abajini ono kamanda yabadde abaduumira. On the sidelines tuwumulemu eddakiika zeezo tukomewo ne Joseph Tamale Mirundi tumalize ensonga 2 nga tugenda mu maaso.